Mukaefuba okuzza obujja ekirime ky'emmwanyi akakiiko ka Paalamenti akavunaanyizibwa ku by'emmwanyi aka Uganda Parliamentary Platform kabakanye n'omulimu ogw'okuzza obujja ekirime kino eky'emmwanyi mu ggwanga. Okusinziira ku ssentebe w'akakiiko Mathias Kasamba, Uganda eserebye mu kulima emmwanyi bw'ogeraganya n'emyaka egiyise ng'omuwendo gw'abantu gukyali mutono ddala okuzirima. Kyanaku nnyo nti emyaka 5 emabega Uganda mu 1964 yatunda ensawo z'emmwanyi miliyoni 2.15 mu Kanaana. So kikiraga nti mu 64 nga Uganda yakafuna obwetwaze yatunda ng'erina obungi bw'abantu miliyoni nga 5 mukaaga twatunda ensawo z'emmwanyi miliyoni 2. Kati nga wayise emyaka 5 tukyatunda ensawo z'emmwanyi miliyoni 3 nga tuli obukadde 36. Emabegako gavumenti yatuukiza okubiriza bannansi okulima ekirime kino eky'emmwanyi nga baagala okusimba emiti y'obukadde 100 buli mwaka. Ababaka bategeezezza nti akakiiko kano kalina okusaavuuka ku mwanjo mu kulima emmwanyi kubanga bakyalina amaanyi n'okubakuuma nga balina bye bakola. Olwaleero nakava mu Bende abavubuka bakaaba tebalina ndokwa z'omwanyi. Era bwe tubatwalira endokwa eziba zituweereddwa UCDA baziyayanira ne basimba. Wabula kino balina okukikola nga buli wamu n'akakiiko ka Uganda Coffee Development Authority akalina okugaba endokwa n'ebigimusa by'emmwanyi wamu n'ebyuma ebikozesa mu kusitula omutindo gw'ekirime kino. Obuzibu obusinga obunene ate naffe ng'ababaka nga tetubulinaako bulungi kyakuddamu z'endwadde z'emmwanyi. Akulira ekitongole kya Uganda Coffee Development Authority asabye ababaka okuyambako mu kuyisa ebbago ly'etteeka erikwata ku mmwanyi mu mwaka gwa 2015 eriri mu kakiiko k'ebyobulimi ekinaasitula ekirime kino. And we are starting in this September. Omubaka Yeshima mu Paalamenti era nga muwandiisi w'akakiiko kano Rosemary Nyakikongoro akakasizza banne ng'ebbago bwe likolebwako nga lyakuyisibwa nga Paalamenti ey'omwenda tenaba kuggwako. Naye buli omu kati akola kyayagala kubanga baleeta liberalization kati eryo ebbago lijja kuba lituyamba omundongoosa y'omwanyi gwaffe ogw'e Uganda. Olaba bamusiga nsimbe batandise kutujjako esente. Kati bwe bazitujjako ffe ng'eggwanga ensaku tunaagijjawa. Tulina okujejja mwaffe nga tulimu omwanyi nga tugutwala ebweru ate ne tufuna revenue y'amaanyi nnyo mu ggwanga lyaffe. Rachel Nakasi ne Deo Kyaligonza be bakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV.